Okuva essula ey'okutaano. Awo oluvannyuma ne bajja Musa ne Alooni ne bagamba Falaawo nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti leka abantu bange bankolere embaga mu ddungu. Falaawo n'ayogera nti Mukama y'ani muwulire eddoboozi ye okuleka Isirayiri. Simanyi nze Mukama era nate sirireka Isirayiri. Ne boogera nti Katonda w'Abebbulaniya yatusisinkana, tukwegayiridde leka tugende olugendo lwa nnaku 3 mu ddungu tuweeyo ssaddaaka eri Mukama Katonda waffe aleme okutukuba ne kawumpuli oba n'ekitala. Kabaka w'e Misiri n'abagamba nti lwaki mmwe Musa ne Alooni okubalesaayo abantu emirimu gyabwe, mugende eri emigugu gyammwe. Falaawo n'ayogera nti laba abantu ab'omu nsi bangi kaakano nammwe mubawummuzza mu migugu gyabwe. Ku lunaku luli Falaawo n'alagira abakozi b'abantu n'abaami baabwe ng'ayogera nti temuwanga nate abantu essubi ery'okukoza amatoffaali ng'edda, bagende beekuŋŋaanyiza essubi n'omuwendo gw'amatoffaali gwe baakola edda mugubasalire, muleme okugukendeezaako n'akatono, kubanga bagayaala kyebava bakaaba nga boogera nti leka tugende tuweeyo ssaddaaka eri Katonda waffe. Emirimu emizibu gisalirwe abasajja bagikole baleme okuwulira ebigambo eby'obulimba. Abakozi b'abantu ne bavaayo n'abaami baabwe ne bagamba abantu nga boogera nti bw'ati bw'ayogera Falaawo nti siribawa ssubi, mugende mwekka mwereetere essubi gye muyinza okuliraba kubanga emirimu gyammwe tegirisalibwako n'akatono. 12 awo abantu ne basaasaanira mu nsi yonna ey'e Misiri okukuŋŋaanya ebisasiro nga tewali ssubi. Abakozi baabwe ne babakubiriza nga boogera nti mutuukirize emirimu gyammwe, emirimu egya buli lunaku nga bwe mwakola essubi bwe lyabangawo. Abaami b'abaana ba Isirayiri, abakozi ba Falaawo be baakuza ku bo ne bakubibwa nga boogera nti lwaki obutatuukiriza mulimu gwammwe jjo ne leero okukola amatoffaali ng'edda. Awo ne bajja abaami b'abaana ba Isirayiri ne bakaabira Falaawo nga boogera nti kiki ekikukoza bw'otyo abaddu bo tetuweebwa ssubi, ne batugamba nti mukole amatoffaali era laba abaddu bo tukubibwa, naye omusango guli ku bantu bo. Naye n'ayogera nti mugayaala kyemuva mwogera nti leka tugende tuweeyo ssaddaaka eri Mukama. Kale kaakati mugende mukole emirimu kubanga temuliweebwa ssubi, naye nammwe munaaleetanga omuwendo gw'amatoffaali 19. Abaami b'abaana ba Isirayiri ne balaba nga balabye obubi bwe baayogera nti temulikendeeza ku matoffaali gammwe n'akatono, emirimu egya buli lunaku. Ne basisinkana Musa ne Alooni abaali bayimiridde mu kkubo nga bava eri Falaawo, ne babagamba nti Mukama abatunuulire asale omusango, kubanga mukyayisizza okuwunya kwaffe mu maaso ga Falaawo ne mu maaso g'abaddu be, okubawa ekitala mu mukono gwabwe okututta. Musa n'addayo eri Mukama n'ayogera nti Ayi Mukama, kiki ekikukozesezza obubi abantu bano? Kiki ekikuntumizza nze? Kubanga kasookedde njija eri Falaawo okwogera mu linnya lyo, akoze bubi abantu bano, so tewabawonya abantu bonna akatono.